Anko, nagambye daddy wange saaba Kristu ffe tuli bannaddiini ebyo ebintu mbitya. Eri yonna gye tuvudde tutuuse ku kinyusi ate oyagala kwekyanga. Anko bakwaya bammemba bannange banaawulira batya mbuno ntandiseeko ebyo ebintu. Abakwaya kati ate abakwaya banajja wano. Anko tumale kwewasa nze mbitya. Tujja kwewasa kale tuukeyo butuusi tunyumye bunyumya. Tewali kyamaanyi kigenda kubaawo. Tunyumye bunyumya just. Kale tunyumye bunyumya. Tewali kigenda kubaawo. Twagala room. Ninawo namba 10. Eyo tebagituwa. Kale kambayo namba 7. Eyo etonya. Kati awo kamba nsigazaawo namba 5. 5 eriranye toyi ate toyi ewunya. Nedda nnyabo. Kambayo namba 12. Banaye mukyaji w'abantu nga muyina ettima. Mbawe namba 8. Ogwasembayo akatanda kagwa letulandinga ku ttaka yantama. Sikyajagala eyo. Nandibadde namba 9 naye ate RDC yagitutte. Ekiki? Ne mugiwa RDC nanga olaba owalayisi siso agigenda mu eyo lumu. Nama mmoni. Okola ki wano? Okola ki mu kifanga kino? Okola ki wano? Mufe kya mubweki. Munyabo, oyo mwana wange. Ani amuleese wano? Ono mwami yazze naye. Gwe ssebo, gw'oleese omwana wange mu kifo ekyamu bwekiti? Lwaki musasira bazadde? Abantu b'ennunda banawulira batya? Ti omwana wa pasita ali mu... Kukuba abannyako! Wezijja kuleta omwana omuto! Tolina kisa! Omwana wa munno! Ono omwana omuto amanyi buli kikwatagana mulungi muno! Sitya! Oli kinene oli awo oli mu kuzanyira ku baana b'abantu! Kuba! Ate yaŋŋambye nti bazadde be baafa si we waŋŋambye. Nafa! Ate oyo nga katonyo singa kunze. Gwe! Ono maama w'omuveeko.